Omuntu okwerabiralabira kiva ku ki? Era okwerabiralabira kye ki? Omuntu okwerabira si busiru, wabula obaawo ng'otegeera bulungi okugeza. Oyinza okubaako n'ekintu ky'ozza okunoonya mu nju ng'ovudde eri nga ky'ojjiridde, n'otuuka mu nnyumba ne weebuuza kazzi oba mbadde nzize kukola ki? N'okinoonya ku mutwe gwo ne kibula, n'omutwe ne gukuluma n'okkuluma, n'okyuka oddeyo, n'omalira ddala okudda ku birala by'obaddeko n'okijjukira oluvannyuma. Muyinza okubeera ne pulogulaamu ze mwayogeddeko n'omuntu ne zikuviira ddala mu mutwe, oli nakkubira essimu n'ojjukira n'omugaa nabadde nabyerabidde, kye bayita okwerabiralabira. Okwerabiralabira kuno kukwata nnyo abantu abaliko empewo. Okwerabiralabira kuno kukwata nnyo oba kubbulukukira nnyo mu bantu abaliko empewo naye nga bakuze mu myaka. Ekitundu ekyo kikomawo, okitegedde? N'osanga jjajjammwe nga mu kwerabiralabira kkoyi, ekyo nno kibonerezo, kubanga aba takyayinza kuzza mpewo zino bujja. Bwe kityo kigenderera lugenderezo, obwongo ne bufa, ne bufiira ddala ntandika n'okulogootana kulogojja n'oluusi ng'ayogera, mayinga gayitiridde ku mutwe, tandika okwogera kino n'ayogera kiri, n'agwamu n'akalogojjo. Mpewo zituuka ne zimusasulamu ekyo nalwala olukonvuba olwo. Kakati gwe omuvubuka wa leero nkusibirira ntanda ki? Era nkuwa byakumanya ki? Manya bino. Ojja n'obeerako omuzimu ku mutwe nga gumalako eddakiika 2 ne wajja Mukasa, n'amalako eddakiika 2 ne wajja Nabuzaana, n'amalako eddakiika 2 ne wajja Kabaka, n'amalako eddakiika 2 ne wajja Kiwanuka, n'amalako eddakiika 2. Ago mayengo ga mpewo, ago mayengo ga lubaale. So si kibi ekyo empewo kye zikola, kubanga amabanja bwe gasukka buli mpewo evaayo eyagala eyitewo, kubanga gw'obeera ennyumba yaazo, gw'obeera ekiddukiro kyazo, gw'obeera ennyama yaazo, ziba zambadde ggwe. Wabula gye zikoma okuyitirirako oba okuyitiriramu, obwongo bwo, ebirowoozo byo bikyukakyukana buli ssaawa, nti buli mwoyo ogujja gukutomeza ekirowoozo, buli mwoyo ogujja gukutomeza by'olina okulowooza. Nti luli obadde olowooza ogenda oleeta akambe, ate Kiwanuka n'ayitawo. Bw'ayitawo n'azibiikiriza ekirowoozo kiri. Kati ago maanyi. Omuntu akirina, oliko empewo ku mutwe etali emu, bw'oba ng'okirina ng'obadde oliisa ebijanjaalo empiso, muganda wange, luli kufuukira olukonvuba. Omuntu alina ekintu ekyo okugwa eddalu kyangu. Omuntu alina ekintu ekyo okutabuka omutwe kyangu. Omuntu alina ekintu ekyo okulogootana kyangu. Okitegedde? Era omuntu alina ekintu ekyo okulwala ne bakutwala ku kitanda n'oyogera kino nakiri kyangu. Ne bagamba nti olumbe lwamusuddemu n'akalogojjo, ayogera kino nakiri, tetumanyi oba anadda engulu. Ne bw'okwatibwamu musujja katono osobola okwogera ebitafaanagana. Naye nga okugwa eddalu kyangu, okwogera wekka mu kkubo kyangu. Amayengo gandiyitirira ku mutwe, obwongo bwo ne bugendera ddala. Bw'oba ng'olina ekintu ky'okwerabiralabira naye ng'oli muto, weezuule, weenoonye, oliko emyoyo ogutali gumu. Toliisa bijanjaalo mpiso, nkubuulidde. Okitegedde? Nkubuulidde, ntera obbagamba bw'ova ku byange ng'ogenda ku wangatto. Kye nkugamba ebiseera ebisinga bw'otakiwa budde, bw'otakinoonyerezaako, bw'otafaayo kukizuula, nze mba nkugambye. Nkuddamu ebintu bino ngamba sikumanyi, wabula ngambuulira omuntu ambuuzizza ekibuuzo. Ate mwattu bye nkugamba ne biba nga byebyo, era ng'ojja bisanga, era ng'abakulaba n'abaabiwulira bajja kukula bagambe baamugambanga. Okugwa eddalu kyangu, okugwamu okulogootana kyangu, okwerabiralabira, okufuna olumbe olw'olukonvuba ng'okuze kyangu.
n'obeerawo ng'oyogera kino nakiri. Okwogera wekka mu kkubo kyangu. Okutunula mu nsi etali eno n'obeera ng'olina abantu b'olabamu naye nga abakulaba balaba olina b'oyogera nabo naye nga bo tebabalaba naye nga ggwe obalaba kyangu. Kye bayita obwongo okusala leerwe. Okitegedde? Kale nno mulina okwegendereza. Emiramwa gy'ekibuuzo kino gibadde giwerako. Kati katulabe omulamu omulala. Omulamu omulala gubadde gwa kukaaba. Guno gwonna omusomo waliwo omukyala agubuuzizzaako ebibuuzo. Era n'agamba nti kiva ku ky'omuntu okuloota ng'okaaba. Buli lw'ogwaba omutwe oba okaaba. Bwe obeera mu kirooto oba okaaba kiva ku ki? Ekyo nno tujja kinnyonnyola bwe tuti nti oyinza okubeera ewaka nga mulina emboozi ze munyumyako ne mikwano gyo n'owulira ebiyengeyenge mu maaso nga bizze. Omuntu oyo aba ayambaddwa omuzimu naye omuzimu ogwo nga we guli teguteredde ng'ennaku eguluma. Muyinza okuba munyumya ku by'essanyu nga bya ssanyu nga byakusanyuka era nga museka n'owulira ekintu nga kikupika okukaaba era ebiyengeyenge n'owunzika nga mu maaso go muzzeemuko ku maziga. Ekirala musobola okuba munyumya ku bintu nga bya nnaku n'oga teyandibadde gundi nankola bw'ati mukwano gwange nemberawo ku lulwe nampisa bw'ati abantu bazibu. Omuzimu guli era gusituka era ne gujja gukwambala era n'okaaba n'owulira ekintu nga kikupika kukaaba. Kyokka si buli anyumya ennaku nti akaaba. Gw'owulira ekintu nga kikupika kukaaba era awo oyinza okutemerawo omulanga. Bw'oba togutemye oba oguwulira mu ndaayo. Bw'oba toguwulidde amaaso go gajja ebiyengeyenge. Okitegedde? Mwegendereze nnyo ekintu ekyo. Omuntu okuloota ng'okaaba guba muzimu. Abantu abagenda mu kusamira abasinga obungi bwe bayita emizimu gisooka kukaaba. Naye ekikaabya emizimu kwe kulaba embeera etatambula bulungi. Okugeza jjajjawo asobola okujja ku mutwe oba ssengaawo oba jjajjawo eyakkuza oba kitaawo nga muzimu oba maamawo nga muzimu tugambe yafa. Ensi ng'ekutulugunya. Omusajja ng'akulabye ennaku mu maka nga buli lw'omulowoozaako omuzimu guli ogusitula era ne gukaaba. Era abantu abakaabira ennyo mu maka naddala abakazi banoba nnyo olw'ekyo kye beeteekamu eky'okulaga nti banakuwavu. Omuzimu guli gye gukoma okujjanga buli kaseera gusala amagezi ne gukujja mu maka omwo. Otandika okwegattanga n'omusajja ng'owulira tebijja. Omusajja atandika okwegatta naawe naye ng'awulira anuubuka akasolo. Okitegedde? Otandika okubeera nga ng'ennaku ezimu toyagala kwegatta naye. Otandika okuba nga obusungu obw'ettumbizi bukukwata n'obeera ng'omuwulyako obusungu ate nga talina kyakkoze. Naye ng'embeera zonna bababuulira bawala abafumbo obugumiikiriza ate amaka nnyanja gateeka ne gasiikuuka. Mwe temwagala kabakoonako. Muyinza okunyigaga n'omusajja nakkubayo oluyo olunaku lumu nga kye kisoose nga tekitera kubaawo n'olayira nga bw'otakubwa. N'okaaba n'owulira ennaku n'owulira ng'ensi yonna eweddewo era kisitula bajjajjaabo. Omusajja ayinza okuba agenda n'ayenda naye ng'ate abantu abakulu ab'edda bakugamba nti abasajja bonna bwe bali seera kijja kutuuka obwenzi abuveeko naddala ng'obuvunaanyizibwa bweyongedde. Gumiikiriza. Ajja kutuuka atereere n'ogaana. Kyovula ng'obufumbo bwa lwaleero olwadde okufumbirwa na kunoba kyekiriwo bwaliizi bakazi kwekuliza baana. Obutali bugumiikiriza obutalowooza nti embeera eno esobola okukeera enkya n'ekya. Okitegedde? Ekkumi terikyawomu bajjajjange bwe bali kambeesige kansirike kanteka amazzi mu kamwa kandabe ensi eno gyetutwala n'ogumiikiriza. Kati abakazi gye bakoma okunakuwala n'okulaga ennyiike n'okulaga obutali bulungamu eribba. Omuzimu guno buli lunaku olukya guba gusituka ne gujja nga gukaabira wamu naawe nga gugamba bw'otyo si bwe wali nga nkyali mulamu. Tugambe maama wammwe yafa. Maama wo nga teyakulabyanga nnaku n'agamba omwana wange teyakaabanga teyajjulanga teyadaaganga. Olumbe lw'omusajja ono ngenda ddukolera ki? Ye maama wo yafa oluusi taatawo oluusi ssengaawe yakkuza. Kati buli lwewennyamira buli kadde yeetaba mu kwennyamiraako olwaleero n'enkya ne luli era emirembe gikuggwako oluusi n'okogga.
emirembe mukuggwako tandika okubeera ng'omusajja ono buli lwakwegattako owulira gwe tobinyumirwa ye yanyumirwa, owulira tobyagala, owulira byakukaka olw'embeera eno. So omukazi yagenderera okufumba alina talenti y'obufumbo aleka emizimu ne giwumula mirembe. Buli kintu kyonna kyonna n'obeera ize n'omanya nti tewali kitakya, tewali kitaggwa. Embeera y'okubonaabona gye ndimu tujja kutuuka tutereere, kaŋŋumiikirize wadde ebizibu bingi. Abantu bonna basanga ebizibu, kaŋŋumiikirize. Mu kugumiikiriza okungi 10 terikyawa omu, buli muntu aliko emyoyo. Emyoyo gituuka ne giyingira mu kubonaabonaku. Teri muntu atamanyikiddwa mu nsi y'obutalabika. Teri muntu ataliko bimulwanirira. Okukuba kusoomozebwa okusooka oyambako lubaale ate okuwa matula mu mako omwo, so nga wandibaddemu ne weetegera ne weezuula nga makomo mwoli ng'oli ne munno. Amaka agasinga gatereera bukulu, amaka agasookerwako nga mwakeefumbirwa ebiseera ebisinga gakyankala n'omukwano gukoma muli ba myezi 2. Omusajja atandika okulaba abakazi abalala, kumbe wano wazadde olusi tolina muyonjo bulungi, n'atandika okulaba abalala n'akwana abalala, naye ekyo era kyamuka. Kituuka ne kyamuka muzadde abaana muwezeza abaana 3, abaana bali mu bisulo, fiizi zimubanja buli kimu. Atuuka n'alaba ng'omugaso oguliwo wakati we ne bamalaya nga teguliwo, kuba teri malaya gw'ogendako n'otalekaawo kasente. Okitegedde? Kati atuuka essira n'alaba nga ssente tezimumala mu buvunaanyizibwa bw'alina, atuuka essira n'akyesonyiwa. Waliwo n'omusajja alina ssente ng'okuwa abakazi ssente tekumuluma, wabula n'atuuka n'akula bukuzi mu birowoozo. Ekyo n'akivaako. Munaafumbirwa munaatuuka wa? Obusolo mubufudde ekyokuzanyisa, obusolo mubufudde ekintu ky'oku mmeeza, obusolo mubufudde ekyejjenjero, obusolo tebukyaliko bbeeyi. So ng'edda obusolo bwalinga bwa bbeeyi ng'abawala ne bw'omukwana agaana, ng'amala kutambuza myezi 2, olwaleero olukusaba ennamba y'essimu ng'okiwaayo. Kati gwe togaanye n'olitagaanye, kati musajja kyagenda okukubalamu ensa, kubanga buli waayita bakkiriza. Nammwe muyitiridde okukkiriza amangu, oba mwafuna bibasiiwa, oba bino ebyokulya bye mulya bisoseji biki birabika bibatuula mu busolo. Obusolo bwo ne bubeera nga bubeera busiiwa buli ssaawa, buli ddakiika eyita, buli kaseera. Mugule emirawo, mubuteekemu emirawo, mufune ebiti mubirongoose bulungi, mugende mu babazzi bano abakulunga obuti, babakolereyo enkulungo, muzeeteekengamu mubeere nga bagoya obuwunga. Bwe muba mulya kibayitiriddeko. Naye obusolo mbufudde obwejjenjeero, ono wanakkiriza, oli ow'entinda akkiriza, oli ow'enkekenjeru akkiriza, ono omukitundu w'oli akkiriza, n'oli akkiriza. Tewakyali ppeesa lya nno, buli muwala gw'otuukako eppeesa lya yes. Kati mbulira omusajja n'anywerera atya ku mukazi we ng'ate buli waayita bamukkiriza. Mwefudde ekintu ekisasamaza, mwefudde ekintu ekyerolerwa, mwefudde ekyobulambuzi, kati muli bya bulambuzi. Kati mwafuuka ng'omuntu bw'anaagendako awutu, tugende twesanyuseemu, kaŋŋendeko awutu, kubanga okimanyi bw'onoogenda wali Namyalo tajja ggaana, Nakamate tajja ggaana, Jacqueline tajja ggaana, okitegedde Natuha tajja ggaana, abaana tebajja ggaana, Nalumansi tajja ggaana. Buli musajja waatuuka, buli muwala kati akkiriza mu nsi eno kati gye tulimu olwaleero ku mulembe guno. Buli omu akkiriza, tewakyaliwo atambuza ku musajja, tewakyaliwo alumya mu musajja, tewakyaliwo yeewaamu katiibwa agamba nti nze ojja kunkwanira emyezi 3. Value mugisudde, kakati musuubira ki? Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati okuloota ng'okaaba ogwo muzimu, embeera z'owangaaliramu. Omuzimu gusobola okuba gubanja byagwo nga bye bigukaabya, gusobola okuba gukubanja olubugo lwagwo nga kitutte, okuviira ddala ku bakitaabo bajjajjabo basengaabo, ng'omuzimu gwajja ne gubanja naye nga tebaagufaako, nga tebaafayo. Gwateekangawo obubonero, gwateekangawo sayinizi, gwateekangawo ebibonerezo eby'enjawulo. Okitegedde? Omuzimu gusobola okukwata omuntu nga tazaala, muzimu gusobola okukwata omuntu n'alwala eddookooli, muzimu gusobola okukwata omuntu n'afuna okusomozebwa mu nsi naye n'aguma, naga teri kijja nga Katonda tasazeewo, n'aguma, ne guddamu ne gukwata omulala ng'oyo afudde era naye n'aguma. Kati ne gutuuka ku mulembe gwo nga bwewuunya, mubonaabona naye ng'ekintu kitono nnyo. Jjajja wa kubanja lubugo, jjajja wa kubanja genda mulimako, jjajja wa kubanja kuzzaawo bibye. Kati ekyo nakyo kikaabya emizimu. Kati gwe enkaaba ye ey'omuzimu okuloota ng'okaaba mu kirooto, okuloota ng'okaaba mu kirooto, jjajjaawo akubanja, ogwo muzimu, si gwe okaaba, gwe gukaaba. Faayo nnyo, amaziga g'oloota mu kirooto gagenda kujja mu buliwo. Buli oloota ng'okaaba lindirira okukaaba mu buliwo, ogenda kufuna ebizibu ebigenda okukaabya. Olifuna omusajja ng'omwagala nnyo ng'omuwadde omutima gwo n'agumenya. Olizaala akaana ng'okabuusabuusa mwezi gumu ne kafa ne kayita awo. Ekyo ky'okaaba mu kirooto
kigenda kujja mu buliwo. Teri kintu kyolaba mu kiroto kitalituukirira, teri kiroto kivunda, teri kyojja kuloota. Bino si bya ngero, bino si bya kirokole nti amazima gali eno, bino si bigambo. Ebya Bayibuli basoma bikoppe, ebya Bayibuli basoma ebyo ebyawandiikibwa. Ebya Bayibuli tebiriiko maanyi. Mudde ku nsinza yammwe ey'ennono kubanga yeebabuulira. Kola ekyo ky'olaba, kola ekyo ky'owulira, kola ekyo jjajjawo kyakugamba, kola ekyo kikuyita ku mutwe. Muve mu bikoppe, muve mu bibuulirire. Bajja kubikkulira Bayibuli bagambe wano Yokaana yagamba bw'ati, wano Pawulo omutume n'abuulira ab'Ebbuleeyi. Kati n'abuulira ab'Ebbuleeyi gwali mulembe ki? Gwe tulaba ng'ebintu ebimu by'abasomesa byayitako byali bya dda. N'abuulira ab'Ebbuleeyi, yes Bayibuli ebayambako bazimba omwoyo n'okubabuulirira. Okitegedde? Naye okubabuulirira babuulirira ne babuulira ne babuulira okuva ddi, n'olwaleero babuulirira. Wafukamira okuva ddi? Amavivi ne gatuuka n'okuggyako ebiwundu n'ebinuubule, ekyenyi ne kijjako sigida abaffe. Ebintu byonna bye musoma biwandiike, ebyaliwo ku mirembe egyo. Ate ebitali byammwe wano, Pawulo mumanyi, ab'Ebbuleeyi bamanyi, Abayudaaya bamanyi, Abayonaani bamanyi, ogenda gendayo, Emisiri omanyiyo, osuubira ebiriyo. Oli Pawulo yali muntu nga ggwe, okitegedde? Yabuuliriranga abantu, yabunyisanga enjiri. Gw'okozeewo ki? Ye enjiri yali yiyo. Baali boogera ku byabuwangwa byo, ebibyo bikulemye, oganye okutunula mu ngatto zo, ensi gifudde kuleekaana, otambulira ku bigambo oba otambulira ku mwoyo gwo. Mbadde buli omu yaweebwa omwoyo, omwoyo gukuloosa, omwoyo gugamba kola kino, ate obuuka n'ekyagundi. Gundi eyakutonda, wazaalibwa naye, gwe tolina kwerowooleza, gwe tolina kwetegeerera, gwe tofuna magezi gagoba nswera ku bbi, gwe toyawula kirungi ku kikyamu, toyawula bibuulire n'ebiri oligino. Oliginozi z'omuntu ziri luddawa? Oliginozi ze zino, nazuukuse ndabye kino, nazuukuse ndabye kiri, nazuukuse tutambula mu kirooto. Twadde tutambula olugendo luwanvu, nabadde n'abakyala babiri. Genda weebuuza abakyala abo be baani. Ezo z'oliginozi z'obutonde bwo, z'oliginozi eryekkubo ly'olina okuyitamu okusinza Mukama Katonda eyakkola. Ezo z'oliginozi kwe kumanya n'okutegeera okw'omuntu, bwe bubaka bw'omuntu bwafuna okuva eri Mukama Katonda. Kati ate gwe oli ku bibuulire, oli azze yeerimbisa akugambye ndi nabbi. Nabbi ki? Ani yagamba nti nabbi? Oli avudde eri ayiyiza amagezi g'olwoguba yasomako, alina amagezi amazaale n'amasome, agambye wano bwe nkwata abantu emizimu abantu 15 baba bampa ssente. Oli akugambye nze nabbi. Nabbi kye ki? Okitegedde? Yazaalibwa ani? Magezi ki g'akozesezza okuyimirizaawo bakwatako emizimu? Bintu ebifaanaganako bwe bityo. Ebya Bayibuli biwandiike, biwandiiko. Okitegedde? Njagala ogende mu kyaki obeere ng'ogifunako obubaka, ng'ofuna ebirimu obubaka. Naye njagala otandika ensonga z'abajjajjaabo. Buli kimu kyonna ojja kuba okirootako. Ekyenjawulo, obubaka okuva eri Mukama Katonda bujja buzibu, bujja bwewunzise. Olina kutambula n'obuzuula. Oliginoozi z'okusinza kwo ziri ku mutwe gwo. Buli lwoleka okusinzako ku mutwe gwo kukwoloota oba ogudde mu nnyanga, okusinzako kino nkiddamu. Ensinza gy'olina okusinza yonna eri ku mutwe gwo. Kati osinza biki ebirala? Nkuddiramu, ensinza yo ey'ennono gy'olina okusinzaamu eri ku mutwe gwo. Fukaamirira ekyo ky'olaba. Buli lw'onookireka ebbali ne bw'onoofukamirira ebirala, ojja kuba osiwansano ku mazzi. Gwe wenna aliko olubaale, gwe wenna ategeddeko, gwe wenna alina ebintu ebikweyoleka ku mutwe, beera mwegendereza. Va ku bibuulire, va ku bigambo. Kwana mingi, weesige mitono. Buli omu akulumirirwa nti fukamira wano, saba wali, yera wali. Bw'onoomunoonyerezaako ekiro, ojja kusanga alina gy'abeera. Bw'onoomunoonyerezaako ekiro, ojja kusanga alina gy'agenda n'akuma ebyoto. Bw'onoomunoonyerezaako, ojja kusanga mulala, ojja kusanga emisana mulala nga n'ekiro mulala. Mwegendereze, si kukoppa gundi, si bikopperere. Tubuukira gundi waabuukidde. Ebyama by'omuntu abamu babyesigaliza. Mwe abatategeera ne mutamanya nti omuntu yenna omulamu ku nsi kuno aba n'ebyama bye. Omuntu asobola okuba ekiro agenda nabba, naye nga wano emisana yasiiba mu kyaki, yalabirira mu kyaki, yakola ki? Abantu babawulira ku nfa. Gundi oyo abadde asaba nnyo, afudde accident. Kale no mwegendereze nnyo abantu, mwegendereze, mwetegeerere, mutuule ku buliri mulowooze. Ekyo ky'olaba ku mutwe, ekyo ky'oloota
okiyisaako amaaso ekyo kyolaba ku mutwe gwe mwoyo ddala ogukugamba nti kola kino, gwe mwoyo gukulumirirwa, gwe mwoyo gukukuumye, gwe mwoyo gukuyambako kutambula ofune ekyokulya, gwe mwoyo gukuyambako ozaale bulungi, gwe mwoyo gukuyambako kuza abaana bo. Ekyo kyolaba ku mutwe buli lw'okidibaga ensi kwe kukulema, ekyo kyozuukuka waloose mwoba ojja omweso ku ekyo kikyolina okukola. Ekyo kyozuukuka waloose tambula okinoonyerezeeko okimanye, ojja kufuna obulamu obw'olubeerera. Bw'onooba tokifuddeeko n'opala n'ebyo by'owulira ebiwandiike eby'okukapapula abantu baatuula ne bateesa tukoze tutya, ensi eno abantu basiru, tuwandiike ebintu byonna, twogere ku by'ensinza yaffe, twogere ku bya Mukama Katonda, twogere ku bya zimalayika, twogere ku bifa ku bulamu bw'abantu, twogere ku bikwata ku bantu. Buli kafaya kalimba yenna Bayibuli yawandiikibwa emyaka 10 ng'ekyalowoozebwa. Emyaka 10 yalowoozebwako neetekebwamu emitwe egy'enjawulo, neeyongerwamu emitwe ne giva egindi, buli mutwe gwaleeta endowooza yaagwo n'endaba yaagwo ey'ebintu. Ekitabo ekyo ne kisengeka, bwe baba batudde ne bakikusomera tosigala waggulu, ne bw'oba olina by'oliko obivaako. Bayibuli erimu buli kamu, Bayibuli etangaza buli kamu, Bayibuli esomesa ku buli kantu. Ne ky'obadde olowooza okukola Bayibuli layino ojja gisangamu ng'ekikugaana, ate nga mwattu kye kituufu. Buli omu alina gy'azaalibwa, buli omu alina gy'asibuka, buli omu alina emyoyo gy'abajjajjaawe, buli omu alina obwakatonda bwe, buli omu alina ekkubo lye yali alina okuyitiramu okumanyamu Mukama Katonda. Buli omu mu ggwanga lye, mu lulimi lw'ayitabiramu, mu lulimi lw'ayogera, mu nnono z'abajjajjaabe ezo ezaaliwo. Mwattu obutazeerabira, obutazisula muguluka, obuwangwa n'ennono, obuwangwa mu ggwanga lyo. Ennono kwe kunonooza ebyo bajjajja mu bye baakolanga, engeri ki gye baasinzangamu Katonda. Obutasuula nnono ezo bwe buwangwa n'ennono, obuwangwa mu ggwanga lyo, obuwangire mu lulimi lwo lw'oyogereramu. Ky'osinza wakiyitanga ki? Lwe lulimi lwo. Bakuleetedde olulimi nti Allah subhanahu wa ta'ala, olwo Luwarabu, oli Muganda, oli Munyankole, ekigambo Luhanga okisudde, ekigambo Kabamba Yiguru okisudde. Mwattulya eggwanga lyo, oli engeri gy'ayitamu Allah gy'oyitamu Luhanga Kabamba Yiguru. Kakati gwe olulimi lw'olusudde, obuuse n'olulimi oluleeta obuleesi, obuuse n'olulimi olw'eggwanga eddala. Kakati onoova ku kitaawo n'ogenda otwala ensonga zo ku mulirwano, ate nga mu maka munsibuka tata we yakuzaala mwali mulamu. Kati gwe ogende ku mulirwano olw'okuba neiba alina kasente, otandike okukola ye byakola. Taata we alya kalu, ku mulirwano balya byannyanja. Taata we agambye mu nnyumba yaffe tetulya byannyanja, gwe ku mulirwano otandise okulya ebyennyanja, oba teweewaggudde? N'olwekyo buli mutonde, buli maka, buli lunyiriri, buli kika byaweebwa butya bwe bisobola okusinzangamu Mukama Katonda mu ggwanga lyo, mu lulimi lw'oyitabiramu. N'olwekyo gwe mukazi gwe alootanga okaaba mu kiro, jjajjaawe yakaaba, kyokka alina byabanja bye bimukaabya. Akutunuulira by'okola, emirimu gy'olimu, ayinza okuba agamba nti omwana ono si gye emirimu gye yali alina okukola, omwana ono abonaabona. Lwaki? Omwana ono mubanja, ampe ebyange, muwe eby'obugagga byange, muwe ku byange. Buli lwatunula ng'olina obutamanya kyekimukaabya, embeera gy'oyitamu emukaabya. Buli lwennyamira n'ogamba buli musajja gwenkwana yadduka, jjajjawo kimukaabya. Agamba kale singa yammanya nze nali nina okumuwa omusajja, nze gwe nandibadde nsiima. Abasajja bonna b'oyenjeeramu, jjajjawo alaba nga si bebbo era abakugaana. Jjajjawo yawasa ŋŋanju, yafumbirwa ŋŋanju, yabeeranga n'ekyo ekika kyeyasalangawo okufumbirwangamu. Olwaleero bw'onoonya si batuufu. Olwaleero obwongo bwo bukulaga nti omusajja gw'olina okwegatta naye y'oyo gw'olina okwesiimira. Bingi by'oyitamu okubonaabona mu mirimu, okubeera n'ebirooto byo ku ekyo kye wali olina okuba nakyo. Gamba ng'ebibanja, gamba ng'emmotoka, gamba obufumbo bw'omusajja ng'alina ku ssente, okwetengerera, okwebeezaawo, okuweerera obwana bwo, okufuna omulimu nga guvaamu ensimbi, okubeera nga mikwano gye giina eby'obugagga. Byonna bye bimu ku birooto byo bye walootako. Okugula poloti, okugula ekibanja, naawe n'obeerako neewuwo, biganye. Okola okuva ddi omwaka guno n'okwata omulala, omaze emyaka 8, oli mu field, oli mu nsiike y'ebyemirimu, obuliddwamu ekikyo. Bye bireeta okukaaba, bye bireeta ebiyengeyenge. Waliwo omwoyo ogukuliko ogugamba nti lwa busiru bwo
lwa butamanya. Singa wamanya byenkubanja wandibadde bulungi tewandijjuze. Mwattu bw'omanya lubaala akuleetera omukazi ow'olubeerera, mwattu omanya lubaala akuleetera omusajja ow'olubeerera anaakuwuliriramu, anaakuyitanga mami, anaakuyitanga nnaalongo. Abasamiddeko mu babuuze basobola otujulira omukazi omulubaale ng'ategedde bajjajjaabe bamuleetera omusajja, mwattu ng'atuula ne wansi ne boogera, mwattu nga si wa mampaati, mwattu nga si wa malala. Ne ku basajja bwe gutyo, abasajja abalubaale tufuna abakazi ng'empisa zeezo, nga mutula ne muteesa, nga tewaba kulwanagana, nga tewaba kwekuba. Ky'omugamba kyawulira, ky'omugana takiddamu. Ne ku bakazi bwe kityo mufuna abasajja nga ky'omugana takiddamu, nga muteesa, anti bwe musika omuguwa emyoyo gibakuba. Kati obwe bufumbo obw'okuwuliziganya. Olwaleero bwe mulimu bwaliizi mujja kusansanya abaana, muzza kuzaalazaala ng'obumyu, mujja kuzaala olw'ebeeya lw'obwana lwa butamanya, lwa busiru. Tosobola kwebuuza kiki ekinkaabira ku mutwe, tosobola kwebuuza lwaki mba mu kiroto nga mbadde nkaaba, tosobola kutuula kuli ne weefumiitiriza n'ogembeera eno ngigemye ntya. Teri kirooto kitaliba, teri kirooto kikaddiwa. Ne bw'oba wakirota mu buto, embeera yonna ojja kgenda ng'ogisanga kweyo gye walootako. Kati nno njagala tufune amagezi agagoba enswera ku bbi, njagala twawuli, njagala tusinze ekyo ekikuli ku mutwe. Oligenoozi jjajjaawo zaakulaga zeezo ly'ekkubo ly'olina okuyitamu okumanya Mukama Katonda. Mwattu naffe singa twali bagagga nga tusobola okusoosowaza lubaale ne tumukuba abalala, singa naffe twandifunyeyo amawanga ge tuyiikiriza, singa naffe tulina amatabi nga naffe no tugifudde ensinza, twandigenze mu mawanga ag'enjawulo nga tulina ssente zitusaabaza ku maato, ku mmotoka, mu nnyonyi ezibeezaawo bali biki. Twandigenze ne tukola amasomero nga gali wansi nsinza ya buwangwa na nnono. Twandigenze ne tulaga Abakanada nti mwattu lubaale ye Katonda, mwattu kino kye kino, mwattu malayika kiwanuka yakola bw'ati. Era singa basinza bye tusinza, bali baatubika katambala ku maaso, baalina amaanyi, baalina ssente, baalina obusobozi. Ensi yaffe yali tennaba kwetengerera, yali tennabeera mu bikozesebwa, yali terinamu asirizi. Bajjanga bagabirizi ba buyambi, tebajjanga banoonyi ba bubuddamu, baayitira mu kkowe ery'okutukwatirako, baayitira mu kkowe ery'okutuwa bye tutayina. Olwo obuyambi kwe kujja ne bagamba tubateerewo amasomero, tubasomese, tuteekewo amalwaliro. Bakozesa ddagala gganda, tuleete ezzungu, ne tusiima nnyo, ne tubawa amataka, ne tubawa we bazimba, ne tubawa we babeera, ne twegabanyamu abagoberezi. Ebyaffe ne tubiraba ng'ebyekisiru. Ennyumba ezaffe zaabanga za ttaka, baleese eza bbulooka, eza semiiti, baleese engoye, baleese amajolobero. Kaakati ensiisira ey'essubi, ensiisira ey'ettaka, nawe nga bwe bagamba nti omwo mulimu omwoyo omubi ng'olina kukkiriza, omwo mulimu sitaani ng'olina kukkiriza. Omuzimu oguli omwo gujja kulya abaana, omuzimu oguli omwo ye sitaani. Omuntu wo bw'afa aba afuuse sitaani, n'okumulimako mulime ng'olubimbi. Kati omwana gw'ozadde najja ng'asigibwamu ekintu ekyo, ne basaba abazadde abaana bagende basome eddiini. Buli mwana gwe baasomesanga baamugambanga nti omuntu bw'afa taba munno. Omwana gwe baasooka okugobera ddala ku kijja, olwo ennono esaanawo, olwo ennono egwa. Ne basomesa abaana eddiini mu Busiraamu, ne babasomesa mu Katuliki omugigi. Omugigi ogwo ogenda ogumalako ng'otegedde nti amalaalo gali we twateeka taata, omufu taba munno ng'ogakyawa era ng'ogatyo gasemberera, kubanga baaziikamu taata ate bakugaba mufu taba munno. Kitegeeza emirandira gyonna ng'oyagala okubuzaabuza ensi oyita mu baana bato, kubanga abakulu babeera balina obulamu butono, enkya babeera bagenda kufa. Kati baasaba abaana emigigi emito, abaana emiti emito, babasomesezza kofirimansiyo, babasomesezza kalimwezi, babasomesezza omugigi. Omugigi agenda okugumalako ng'ategedde nti ekijja kya bulabe, ekijja kibi. Bwe neeyisa ku kijja, jjajjange omusajja gwe baaziikamu takyali munnange, ajja kudda ntuge. Ne babasomesa ku kintu muzimu, ne babagamba nti ebyo byonna mulina obbisuula, musinze Mukama Katonda, tagattikibwako kirala. Ebyo bya sitaani, ebyo bya siriki. Ne bwe gutyo n'olwaleero bwe bazze basomesa emiti emito, era ensi yonna kwe kubuna eddiini n'ebeera nga n'okulima ekijja tekitwala nga kikulu. Abantu muwuliridde ku mibiri gyammwe, okusoomozebwa mukufunye nga kwa munda muli. Olwaleero mwebuuza kiva ku ki? Abamu mutabuddwa mulokose,
olwokubanga ebintu bino byasoba ebbanga ddene mubuzaabuziddwa mulokose musobeddwa wakani mu kibira ne mbulokola abantu gye balaze tebafuniddeyo mirembe baliyo babuukabuuka lwa nnaku babuukabuuka ne bagezaako okuzina ne bawanika emikono waggulu ne balimbibwalimbibwa naye ng'ekituufu bakimanyi nti ekituufu ndiko empewo zannema bulemi kutereeza saafuna mutuufu azitereeza baliyo lwa nnaku baliyo naye nga babonaabona baliyo naye nga bye baasuubira tebaabifuna baliyo olw'okuba bafuna akadde akasanyuka olw'okuba pasita ayogera nnyo oluusi n'abasesaamu bapasita abamu bamanyi okusesa balinamu ka komedi kati omuntu olwaleero bw'omubuzaabuza n'enkya n'omubuzaabuza naye n'omubuzaabuza ng'ogwo omwezi guyita ng'ava ku mulamwa okitegedde ebintu ebifaanaganako bwebityo n'olwekyo omukyalo ne yabuzza ekibuzo eky'omuzimu okukaaba nsuubira okuba nti tukikuzeemu omuzimu gwe gukaaba ebiyengeyenga okujja nga mulina emboozi gye mulimu n'emikwano gyo guba muzimu nga weeguli nga guzze okunyumya eby'ennaku ng'olina emikwano gyo n'owulira ekikupiko okukaaba guba muzimu nga gunakuwalira wamu naawe era abantu abasinga abanakuwala ennyo emizimu gitera obbatwala ne bwe kaba kaana kato nga maama waako yafa ne kakulira ku mujja waako maama waako siteepu waako nga kaana kato ka buwala nga katulugunya akalyako emmere akatuma ku luzziko katakawa sukaali takola ki obwana obwo bweyolekera nnyo emizimu gy'abannyaabwe era bubeera bwennyamivu buli budde kati maama waako siteepu najja n'akagamba lwaki otukungula n'akakuba oluyi n'akawalula taata waako taliiko mulimu obwana obumu obufa mu myaka egyo naye nga maama waako ayingidde mu nnaku yaako omuzimu ne gujja ne gukakima ne gujja ne gukanona abaana abamu bafiira myaka egyo abamu ne babeerawo maama n'abeera nga yafa naye ng'akugumya tujja kuwangula lujja kuba olwo mukazi ono ojja muviira guma beera mukkakkamu byemu n'abantu abali mu maka mubeere bakkakkamu mugumiikirize abamu emizimu gye gibapakulayo olw'okwesiriwaza olw'obutagumiikiriza n'olaba ekintu ng'ekyolubeerera musajja n'akukuba akukubyeko lwalumu oluyombo lwayitiridde n'oyogera nga bwe batakubangako omuzimu ne gujja ne gugamba wamma nga bwogambye tugendere ddala buutyo n'ogenda ng'obunanguudo ng'obunansi obusolo n'obufuula bya bulambuzi okitegedde akasolo ne kafuuka ng'ebbaafu ng'ekikutiya konna ne kafuuka nga kente enkadde osanga omukazi ng'ekituufu akasolo kaalebera ne kava mu layini nga ne bw'atuula akatuulira amala kwewenjula n'akakwatako n'atakatuulira nga kawanvuye abasajja bakamazeemu ssupu katandise okuleebeeta nga bw'oyita ku nte ng'ekuze kasolo nga kaleebeeta abakazi abamu butuuka ne buva mu pozisoni ne buleebeeta ne buwanvuwa ne bufutuka nga bw'onoosika amatono gawanvuya kati nga buli lwatuula akatuulira abeera ng'ayina ekisigo ky'ente ennume emabega butuuka ne buwanvuwa matama ne gawanvuwa n'abanga buli lwatuula atuulirako ettama erimu olaba mukazi kwekyusakyusa bw'agera omukono bw'ati kumba akatereeza mu layini aleme katuulira ekibatuusa ku ekyo kiki lwaki abantu muba tebugumiikiriza ate mumanyi obujjajjammwe muzzeewo obujjajjammwe mutegeere eby'emyoyo mutegeere ebyalubaale mutegeere ebyensinza yammwe mutegeere ebyennono zammwe muddukire ku basawo ab'enjawulo si buli musawo nti mubbi ate era gwogendako ne waba mubbi akugoba yakuwa ekkubo osanga n'ofuna omutuufu tokowa kutambula ensi ya lugendo buli muntu alina olugendo buli muntu alina olubembi lw'okulima tambula weezuule mugende mu basawo ab'enjawulo abasawo si babbi abamu balwana batuusa wabula omwaliro gwe mwotudde gusobola okuba gususse ku gw'omusawo oluusi omusawo nga tategeera butya lubaaliwo bw'atambula tomunenya akozeeko kyakoze gende w'omulala okutuuka lw'onoofuna ekkubo naye gye muvudde temuvumayo atalaga mukulula mabega gy'ayise tabaamu magezi olina okuba ng'ekkovu nti lireka maka we liyise atajjukira by'ayita tabaamu magezi olina okujjukira omusawo oli kye yakkolerako n'okiwa ekitiibwa n'omwebazanga mu mutima gwo wadde teyasobola kukuggusa si buli omu nti mukotogezi si buli musawo nti alwana kusuula wabula emyaliriro abazzukulu mwe mutambulira gyanjawulo abamu mulina emyaliriro egizitowa ng'oluusi omusawo w'okyami tajja kusobola gwaŋŋanga naddala emyaliriro gy'olubereberye egyo gimenya nnyo abasawo naye temubakyawa nti babbi temubakyawa ssente ze wamuwa yakola ekyo mu budde bwe wamala naye n'olwekyo tambula ng'ogenda mu maaso tambula nga weeyongera mu maaso gy'ova tovumayo gy'ova tovumirirayo tomanya oyinza okuddayo ensi eno ekyuka abantu tebasisinkana no ensozi tezisinkana naye abantu basisinkana okyayinza okuddayo tovumanga gy'oyise
tovumanga akuyambyeko, tovumanga akukwatiddeko akatono. Si buli muntu nti ajja kukwatirako kyenda, si buli muntu nti ajja kukwatirako ebikuggusa, si buli muntu nti ajja kutandika lubaale wa mugguse. Waliwo abalina omukolako akatono, gwe nno n'otendereza akakadde ke wawaayo nga bwe yakubba, kyokka ng'ate jjajjawo yali esaasizeewo obunywanyi obwa Sseruganda, ng'olunaku lulikya ng'omusawo oyo bali mu kusindikako ne bamukuzzaako ateeke eddusu ku nsawo yo eya lubaale, nga bino ebirala yali tajja bisobola, naye ng'ate yalina omukono oguteeka eddusu ku nsawo eya lubaale. Nolwekyo tubeere abantu abategeevu, tugoberere ensinza zaffe n'ennono, tugoberere obuwangwa bwaffe buli omu mu ggwanga lye, mu buwangire bwe, tujja kutegeera eby'amagezi mu nsi muno. Tuve mu bikoppe, tuve mu byafaayo, tuve mu biwandiike. So ebyafaayo tubigoberere nga bituyambako okutuwa amagezi agatutwala mu maaso. So ebyafaayo si bye bitegeeza nti byogenda okufukamira osinze. Ebyo biwandiiko bantu baatuula ne bayiiya. Kola ekyo kyolaba ku mutwe gwo kye kikola oliginoozi z'ensinza z'omuntu butya bw'ayinza okukuba amavi naki kyayinza okufukaamirira. Ekituufu okirina ku mutwe, opaala ne bye basomesa, opaala ne bye bayigiriza, opaala n'ebyo by'otalootaku. By'olootako mwattu y'eddiini yo, ly'ekkubo ly'olina okusinzizaamu Mukama Katonda wo. Katulabe omulamu omulala, kuba omukyalo ono abadde n'ebibuuzo biwerako ku kitegeera. Kati katulabe omulala. Omukyalo ono era omulamu omulala agamba bw'ati nti buli lw'aba atambula buli kikoola ky'asanga omwoyo gumulowoozesa nti ddagala, era ebirowoozo bye bimulowoozesa nti noga. Buli biti by'ayitako alaba ddagala, buli bikoola by'ayitako awulira yandinoze ddagala, awulira ddagala. Kakati olabye, kati omuzimu ogukaaba gwegwo. Okitegedde, omuzimu gukaaba, emirimu gye wali olina okukola si gy'okola. Oli mu basajja weebamba buli lunaku ku makya n'akawungeezi mu nkuba n'emisana mu ttuntu, mwebamba ng'obuwojjolo, tewali loogi gye mutatuuse. Osanga abawala wa leero nga buli loogi amanyikiddwa, ayinawo erinnya. Abaana abo abagenze Bulaya be mulaba bali ku byeyo, bakaddaama baani, bankola mu biyumba, bandi Saudi Arabia, loogi za wano zaali zibakooye abamu. Okitegedde, ebintu ebyenjawulo si bonna, naye mulimu loogi be zaali zikooye nga balinawo n'amannya, nga baakola ne balemererwa, baafumbirwa ne bigaana, ng'ekkubo lye basigaziza lyeryo. Okitegedde, piika andi pule, musajja n'amupiikinga n'amutwala mu loogi. N'omusanga mu loogi ng'akaabira eyo ng'ente, otuuka mu loogi noga n'oyita ku budirisa bwa loogi nga mulinga ng'omuli competition, walinga ewali ekidongo, balinga abali mu raapu, ono alaapinga bibye, oli alaapinga bibye, n'ogamba oba nkyame. N'oli akadirisa kanadde nga ko kalina ebinyuma birala, ne kali kalina ebinyuma birala, buli omu ennyimba zize, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo kakati kye wali olina okukola si kyekyo. Ojja kutuuka n'okwetunda bw'onooba totegedde. Jjajjaawo ajja kukuvaamu akusindike ku street. Omuntu agenda ku street kiva ku lubaale muvaamu. Emyoyo bwe giraba totegeera nga gikuteeka mu kkuba eddala, nga gikuwaayo eri amazike gakulye. Amazike okkulya ye muntu okutandika okwagala ebyokwetunda, okulooza nti bye birimu eby'obugagga. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Lubaale abaakuwaddeyo, lubaale abaakuvuddemu, ebintu ebyo mu byegendereze. Kaakati ogambye nti buli lw'oloota mu kirooto oloota okaaba. Jjajjaawo akaaba olw'ebyo bye yali ayagala okole byo takola. Kye kino nti buli kikoola ky'oyitako olaba ddagala, buli kikoola ky'oyitako owalirizo kinoga. Owulira omwoyo gw'okusindika okunoga nti eyo ddagala. Kati jjajjaawo yali munozi wa ddagala. Ogaanye okutuula awamu, ogaanye okuteeka amatako mu vvu, ogaanye okutuuza entobo, totereera. Wenna n'amagulu gakyamye, oli mu basajja tosulirawo. Wabifuula byakulya, bagambyeeko kwegatta byakulya, pumbaavu, koomaanina n'ebirala. Okitegedde? Omwana n'akuleetera okulokopya n'oyogera ng'ekyalaani naye ng'omwana tawulira. Bannange abaana ba leero mubadde ki? Lwaki temuwulira abazadde? Lwaki temuwulira abantu bakulu? Kati nze ng'omuzadde, njogere ng'omuzadde owulire, njogere nga jjajjaawo omukyalo. Banne mwana wange bunoobutya. Eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba, mwana n'omubulya n'agaana. Bannange mwana wange ensi eno nga ndibu, enki ng'enyiga. Mwana wange teekawo essabo lya jjajja buno ng'eddagala nga bwe yakolanga. Mwana wange omwana w'omwana wattu. Kusolaba ng'ensi egenda kubonyaabonya. Omwana w'omwana wattu. Nze jjajjaawo Sepiranza namala kusamira. Neefuna eddembe, kati oli mu basajja.
maawo okwo omwana n'atambula amagulu ne gatuuka okukyama ne gajjamu n'ebitegefu awo nga tetwatuukawo. Buli musajja n'akusunga n'akubikula, buli musajja n'akuddibaga. Bannange omwana w'omwana wattu ennaku n'owulira ng'ekuluma, mwana wange tuula wansi onoga eddagala, genda onoonye engeri gye banogamu eddagala, weebuuze onoga eddagala okuba mulimu gwa jjajjaawo mwana wange. Ononkaabya nonzijukiza ab'emagombe, nonzijukiza ne maama wo. Mwana wange lwaki totudde wamu, lwaki totudde wansi? Mwana wange lwaki totudde wansi n'olowooza n'onoga eddagala n'osawula? Abantu ne basinziira emitala ne bagamba tugenda wannaalo ng'agaba oluzaalo. Mattu jjajjaawo yali gabanga, yasawulanga tulaba yasaaza 10 n'enkumi z'abantu abalwadde nga babeera wali. Mwana wange kiri kyali kikuuno nga ku mutala nti boogeraye, naye kati ekimukaabya amalala gakususse. Ayagala otuule wamu olw'okuba olina akabina, buli w'oyita ne bakakwatako ne bakatendereza n'ogamba oli wa kitalo. Kati nno kajja kumala kumeramu nsundo, kajja kumeramu ensundo kajja kumeramu ensundo, mumuni omunda mumeremu ensundo gyotasobola kujjanjaba nti nga buli lw'ogenda okunya ekubalagala olyoke oyige. Ojja kumala kumera nsundo. Ate nze Sefiranja bwe njogera ekintu ogamba nkirumamu, anti omwana wano bw'otamala kumubonereza ayiga. Kutuyisaamu maaso abantu abakulu. Ate nkugambye jjajjaawo Sefiranja Samira bakubasajja obuntu bw'oyita obulimu. Oyo jjajjaawo yakyaza 10 n'enkumi, yalina ssente, amataka, ebintu bingi. Kati ate gwe obifiirwa ozze mu balenzi abakusuubiza 10. Kati abalenzi bafujeemu ki, baakuwa ki? Kwegabangula maawo okwo. Oyagala kunzija minoko? Omwana n'akufooliinga ku makya n'akawungeezi, n'akufoolinga nja kukwatira omuzingoonyo mala okusabula ennyuma ezo nzimezeemu n'ensundo kumaaniina. Noonoonya ekyo mukola, amaanyi ge matono. Omwana nadda mu madada, kati mbwali eyo mbwanoonya mirimu. Muwulire eyo mu bibuga byabwe. Maawo okwo omwana ananzija eminoko, muwulira mu bibuga, ali eyo mu bibuga byabwe mbwanoonya nsimbi ezitalabika ezitawera. Jjajjaawo akulaga eddagala omuyisizaamu amaaso, eyasawula naye anaamiriza ensi, eyalina amataka, eyagula n'eggaali ya alaale. Gwe noddamu kwesuluwaza, abasajja ogenda bakungula olw'okuba olinako akabina, olw'okuba buli woyita bakalaba. Kale fuuka ekyokwesanyusa. Tunaakisinkana, nja kulindira mu kkoona, nja kumeza ensunda ennyuma naye teri ajja givummula. Gakulemye okusuula awamu nsamira. Kyokka bannange, bannange kiri wano. Maada emboozi za wano olemwa, kwegamba naawe otuula n'owuliriza n'osimba olukono, ate n'omala n'oseka wekka. Kale kwegamba ababuulirira owaabwe nga gwe okutwa okunkumula. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Abakuume Lisodde ne Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko mu Nabuddu.